ng'ebula ssabbiiti 3 empaka z'emisinde ez'ensi yonna eza Monaco Diamond League okubeerawo, Omuddusi munayuganda Joshua Cheptegei atandise okutendekebwa nga yetegekera empaka zino. Empaka zino ezigenda okutegekebwa mu kibuga Monaco ekya Bufalansa zigenda kubeerawo nga 14 omwezi ogujja nga zisuubirwa okwetabwamu abaddusi okuva mu nsi yonna. And I'm looking forward to run in Monaco again next month. So I'm really looking forward to race again. That's if all goes well with the travels and what have you. Uganda mu mpaka zino egenda kukiikirirwa abaddusi babiri okuli Joshua Cheptegei ne Halima Nakaayi. Joshua Cheptegei gwe tusanze ng'atendekebwa agamba nti wadde ekirwadde kya ssennyiga corona kimukosezza nnyo ng'amaze emyezi egiwerako nga teyeetaba mu mpaka za misinde zonna, alina okugenda e Bufalansa okuwangula omudaali gwa zaabu. In as far as I'm concerned, I wanted to, of course, do several things. Of course, to become the Olympic champion, and of course to try the world record and break the 5K or 10K record. So here we are, and we are I'm trying to adjust a little bit because it was something that I really wanted to do. Joshua Cheptegei agenda mu mpaka zino nga yasembayo okuwangulira Uganda omudaali gwa zaabu mu mbiro za mita 1,000 nga yaguwangula mu mpaka za World Athletics Championship ezaali e Doha omwaka oguwedde, ng'ate Halima Nakaayi naye ajjukirwa nnyo okuwangulira Uganda omudaali gwa zaabu mu mbiro eza mita 800 mu mpaka zezimu. I'm going there with only one mission, to try to attack the world record. And of course I still stated I'm requesting the government, especially the Ministry of Foreign Affairs, of course, to at least do some clearance for me so that I can keep my dream, of course, of remaining fit. And of course, these are part of the preparations for the Olympic Games next year. Empaka za Monaco Diamond League ez'omwaka guno zigenda kutegekebwa mu kisaawe ekya Stade Louis II nga tezigenda kukkirizibwamu bawagizi.